Weesibe Bbiri. Okyali program Weesibe Bbiri mwetwogerezzaganyiza wamu mwetwokubira ebiro mwetukubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Okyali nange Moses Wamala. Facebook comments oba biva ku Facebook biyitirivu nnyo byendaba abasinga ndowooza President Museveni ensonga ze zisinga ebintu byazze akola mu ggwanga basinga simanyi the public might be okusinza ku kyendaba nzo kuba basinga bagamba nti omwaka 2021 wabeewo enkyukakyuka according to the comments zenfuna. We Musumba Moses Somoni Male obadde okyatubuulira mu kiwandiiko mwalimu ensonga ezamutwala mu nsiko okujjawo effugabbi kuleetawo demokrasi eddembe ly'okwogera eddembe ly'okwegazaanya okujjawo extrajudicial arrests extrajudicial killings corruption n'ebirala byonna naye nga tukimuteekako nti okuva lwe yakwata obuyinza kyetwali tusuubira ate naye yatandika okutambulira mu bigere by'aba predecessors be nga bye baali bakola naye byakola era nga ffe nga bannaddiini twali tetulabawo njawulo wakati we ne bali abaamuviira. Twayawukana ku olwo ekiro ne tukirekera Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Enkeera Saturday twali tulina okwasembuleko ku Hotel Africana era twagenda mbiyita mu bufunze kuba biwanvu olw'obudde. Bwe tuka ku Hotel Africana President yali atusuubiza okujja ssaawa 6 zaawera 8 talabika 9 10 11 ziba zigenda mu 11 kitundu n'ayingirawo ne tuyimirira luyimba lw'oggwanga Cardinal Emmanuel Wamala n'amwaniriza. Bw'amala okumwaniriza Dr. Cyprian Kizito Lwanga n'asituka asome ekiwandiiko kyaffe. Ekiwandiiko agenda kisoma nga kyogera ludikya owekitiibwa pulezidenti webale kuba mukulembeze bulungi era tetukulabangako era mune webale kujja twategeka olukuŋŋaana luno lwa mirembe twakola budgeti ya bukadde 360 twafunako 180 bakyatubanja 180 owekitiibwa watuwaako 10 nga mutudde awamu ensonga ze mwayanja muteeke mu kiwandiiko ze twateeka mu kiwandiiko. Ekiwandiiko si kye kyasomwa. Ani ya typing ekiwandiiko ekyagenda? Ekiwandiiko twakiyita mu tulwaki revising. Dr. Cyprian Kizito Lwanga ekiwandiiko kye yawandika kyali kirala totally different from ekyo kye twali tukanyizaako nga kiwaana president okuleeta emirembe okuleeta democracy okuba nti buli muntu asobola okwogera n'okukola tewakyaliwo okukozesa lyanyi tewakyaliwo omundu kuvuga naye nga kyetubaddemu masasi tatatatata tulinga abali mu Beirut oba Lebanon abajjukira ebiseera ebyo. Twewuunya nze yali first time n'amaliriza ng'agamba bakyatubanja sente watuwayo milioni 10. President bw'asituka n'agamba bannaddiini mwebale byonna olukiiko nga luno lujja kutuulanga buli mwaka nja duteekamu ssente ekirala mugambye baba banja ezo nja kuzibawa buli kye yagamba nga kyonna sente engalo nga bantu bafa ngalo nga sente ziyingira mu interreligious council tugenda okumaliza nga tuvaayo nali so disappointed era olukiiko lwaddirira ssebo lwatuula mu nnyonyo kati zikyatuula mu popol kubanga kabwejungira ateeka mu kasha. Now scene at hand Dr. Lwanga yona a week ago yali criticizing president olw'engeri gyakuttemu ebyobufuzi bya Uganda bwe butuuka ku ddembe ly'abantu okuba nti oli bw'avaayo okuba nti ayogera ekitakwataga ekwegamba ekikontana naye kyayagala ng'oyo amuteekako obukwakkulizo oli bw'avaayo nti n'alabika nti alina interest mu ntebe ye oyo ng'ajja kuyigganyizibwa oli ajja kukwatibwa ajja kukola ki kati ffe nga ffe abalaba ndoza ne Dr. Yona Lwanga n'ekyabadde alaba nti okutulugunya okuliwo ku buli avaayo okubaako nekyayogera ku mbeera egenda mu maaso n'okulaba nti twagala enkyukakyuka ey'emirembe tetukyayagala bajaasi baffe kubibwa masasi ne basala nsalo ne bafiira ebweru wa Uganda kati awo sokoleke awo nga buzibu emimwa abagikutte kati one ajja basaba accountability yabawadde obukadde 200 nga ne function gye mubadde nayo temalawo obukadde 5 ababuze 15 kiri luddawa alina agents all over golozayo bagamba nti batuketta baba balimba bw'abawa ssente ng'ate abawa abanazirondoola nga balaba bwe muzirya bwe muziteeka mu baana be muzadde
ngagandi otyo mbalina kati damwero ntakule nange nja kuscratchinga yo back. So Metropolitan statement gye yakola nga president yagenda okukyalayo yakabala kati olowooza yabawadde ntono bw'aba yali agenda bawaata. So Metropolitan yakola ekintu ekituufu mu budde obutuufu. Omanyi kati president watuuse wakubaza bubaza. Okay. Wakubaza bubaza kiringa bwolaba nina mukwano gwange mumukyaza nnyo mu shows media stations nakuba ate olumala nga bamukubira essimu owange gweoyagala ku nsisimula obadde ogamba ki jangu tuteese ereetayo ekkumi awo bwolabanga zeeyo mukuba nga malendi mulimba so kati tulina abantu type eyo bwetyo siyogedde linnya naye nkugambye nti mu media mulinamu abasajja akuba nakuba nogandi leero ambubaludde naye wagenda okuyita ebbanga ng'ate yakyuse dda akalimi ke kakyukanga kasaawa. So Musumba briefly ekya president ensonga zakatulabe bannaddiini bangi nnyo abazze boogera ku nsonga n'amirira ku kituuti babala after money they keep quiet. Kasaba ye abala nakuba nti wanajja tebajja naye wange lwaki ontawaanya ebikumi 5 bibyo era ddamu okwo. So ne bannaddiini be tulina nabo balina bye babaze kati bannaddiini be tulina are religious merchants bakola business under guise of religion. Waliwo eddiini olwaleero teri business abamu batandise zaabwe personal nga neza sizonna nti business Musumba tosobola gamba nti kati kankubulire eddiini zaafuuka business nja kukiddamu ayagala anquoting oli mu Anglican owaayo ebimu eby'ekkumi n'ebirala that's not business bakoze eddwaliro ekimu eky'ekkumi Musumba ne Bible ekyogera ku tithes si kimu kya ekimu eky'ekkumi omanyi mwe muli so narrow minded temuli broad minded naye singa otuuka ku kumanya kwennina ojja kukitegeera nti omusajja awaayo ebiweebwayo bw'atuuka okulwala najja mu ddwaliro lwaki sente bw'aba tazina temukonsideringa azazzaawayo ne mugamba nti biru miliyoni 2 omukazi azadde nti bw'oba tozirina ne weesanga omwana asomye naye sente zimubuze gwali olabye nti ekkanisa ekutte ewerere ku mwana bagamba zeenoonyeze nolaba abagoberezi batambula with biraka mivumba baana ba dropping out of school naye nga bo era olaba buli omu addaabiriza wali wava sente. Awo Musumba tugenda kutandika nga nkomyewo ku lessons zetwafunye ku Pastor Alaze Bujjingo amayimba twagalabye gazimba nga abamu bagamba n'okugamba nti Canaan land waali wennyini bakyali matenti. Kasozi Sam oli musuubuzi ensonga ya President Museveni byadde ekya weekend. The irony I picked from where they namungona waneno wa Metropolitan General Wanga last week yali castigating na yene government ye nti balina obudde butono basigazzaayo bebamukwa bakutemu mu violating human rights. Nensuubira nti olunaku lw'eggulo mu marketing ejafunye omukisa nti omukulembeze amulabyeko nti aya bas kazi mwatulire nawulinze kulaba mawulire gonna sinawe nalabye kinafunyemu pages naziride presence zeyakoze ezimu n'abawaako sente. Do you think sente zino zina influence esirisa bannaddiini balekerawo okulaba nga bwe balaba? Okay, so okuva ku ntandikwa wonna sente zirina role ku ddiini. First of all, mwefuzi batugamba one who has gold makes the ring. Alina gold yasobola okukola empeta. So President Museveni essaawa eno ng'alina sente asobola okuzinyisa church zonna ku ntolize. Teyana wasoma mu Bible batugambako Babuloni mu kubikkulirwa ti bonna baayenda ne malaaya. So Babuloni gwe bali boogerako politics in most cases. Ti Roman Empire zonna zaafuganga abantu olwa sente. So kakati sente eyina challenge y'amaanyi. Ti Bishop kye yakoze yategedde nti President Museveni agenda kujja. So kino kye yakoze okumwogerera ekyo baba bakiyita rising a bargaining power. Rising the bargaining power. Nti omuntu agenda okujja ng'oledi wamaze dde okumwataakinga. So onoobanga oyogera ekitegeeza ajja kuba avaluinga by'oyogera. So bargaining power ye ejja kuba waggulu. So ekinaatuuka ku ssente ajja kukuwa
okusinzira ku bargaining power yo. So kati kye yakoze ekyo kyonna nze atufasa yanda kugambirawo nti ekyo kyayogedde religion sibe batuufu nabo okwogerera ennyo gavumenti kuba nabo ebiffe babikola. Era bangi nnyo bwe bayiganyiza mu kyaki ne baleewo ennyini wano abo banne bennyini ba Pentecost bamuyigganya olw'okwogerako ekitali nabo badikiteeta oli wayawukana nammwe mu mukulu bagamba mayita na moral authority yogera ku bya ddiini bo moral authority bakijawa kubona kuliko Petero gwe bakwasa nti ne so bonna tebayina so kyenkugambye nti kati materialism yayingira mu nsi ne wasoma USA nabo bakana nti no abanaddiini n'abaki materialism yabayingira so kakati wonna wali sente bava ku mulamu ogwaki omutuufu nti watula Yesu yabagamba Yesu yali wala nnyo ku byensimbi selfless era teyali mu byansimbi era naye nagamba omusumba omulungi talundira mpeera naye bana ekikulu sente Kasozi bantu bangi okusingira ddala endigo kye twandise the flock abantu abasinga okubeera nga beeyunira amakanisa oba n'abantu okubannaddiini balina essuubi lingi okubeera abasinga essuubi balijja mu Katonda nabeeteeka mu bantu bano babakulembera ng'abasumba baani. Do you think religion oba eddiini mu Uganda en'ekyenjawulo kyesobola okukola okubanga etereeza oba eggwanga litebenkera okuva mu bino bye tulimu economy eyinza okubanga bintu bingi? Yes, religion erina certain role. Nti first of all eddiini it's a source of solace okwekubagiza ti abantu bava eno nga bamaze okunyigibwa embeera ne bagenda eri ne beekubagiriza eyo ekyo kimu ti n'ekirala religion esobola okuplayinga neutrality role nti no singa abeerawo enjuyi ezirwanagana basobola okumanyiza bonna ne badda ne balenga Paasamale wagambye nti no Buganda Kabaka yali akubagana ne president eddiini nekola that's a role tukikkiriza naye ate to a certain extent nti abantu abagirimu bavudde ku bye balina okukola ne batandika kwenoonyeza ki byabwe nakulaba nti no baweza kugaggawala so yeddenje erimu awo era kyova nti no bagambye role entuufu eyaliwo ey'okutabaganya bonna yagaana ne bamaliriza nga ate baze kukyakufuna ssente so yeddenje materialism yatta ekintu kyonna so kyekiri wano so yovala ne Yesu yatuuka n'agaddala omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza ng'alaba ssente kyekola so kakati ne bannaddiini so abantu trust yaabwe kyovala bwe tubagambira nti nze eddiini gye nzikiriza ennyo yali John Calvin yagamba omuntu asobolayo okwenoonyeza obulokozi ku bubwe so si kulirayinga ku bano bantu so abantu ekyo kye balina okumanya ti obulokozi Enoka yagenda teyali mu ddiini naye yagenda mu ggulu olw'obudde neza tugende kumulamula ebintu ebisinga tujja kuba tubikwatisaganyako olunaku olw'enkya tugende ku kintu ekibadde mu mawulire ennyo ekya Pastor Rosias Bujjingo bye twategedde nti atayawukanye ne mukyala we ayinayo namba 2 ensonga muze muzigobera bulungi nnyo olw'obudde kantandikeewo Kasozi precisely biki bye wayize mu nsonga eno saako ne Pastor Bujjingo kiki olowooza kiteekeddwa okubeera nga oba bannaddiini okusinga ye abalokole kiki bateekeddwa okukola on this issue? Okay, so nze mu kino kyekyo sijja kukyewuunya nnyo nti bannaddiini bakoze era kyembadde nkugambako ekya materialism nti kyo ekyokwagala ssente kyasukka mu kiyitibwa eddiini baava ku mulamu ogwaki ogw'okulyowa emyoyo gy'abantu ne badda ku kunoonya byanfuna ekyo kimu so era kyekimu ku bibakanye nnyo tino ownership ya church era twagenza okuzuula ebyama nga bagirije salinga muki bantu basatu tubimanya kati so kakati ekyo kyekimu ku kiri awo then ku kino ekyokugaa nti no bayawukanye ne mukyala we ekyo kiddeyo kiraga abantu kiki kye tubadde nga tugamba ti abantu bano bajja ne batwala nti batuukirivu era omusajja wa Katonda aboogerako ne bamukyawa nti ye mubi ayogera ku batuukidde kati essaawa eno kyegyo ne Bayibuli yagamba b'obulimba muli balabira ku bikolwa byabwe sijja kwongerako ati olw'abantu bamanye ebikolwa byabwe babirabye bamanye wawaagwa. Pastor Bujjingo ekisooka nti nze ekyokuyiga kyenjagala tuyigemu tuve ne ku pastor yekka wabula ng'eggwanga lyonna nti divorce issue eno yeetaaga okusetolinga ati wansi nti mawanga agasinga tukize kyokyo nti n'abannaddiini nga tetubagjeeko nabo sitiiru omubiri gumala ne guba overwhelming ne gubawangula so divorce mawanga agasinga baakiraba n'abandi bagamba tukkirize ekiyitibwa uncomplicated divorce era mawanga ga Switzerland Germany naani omuntu yenna kasaatuka naga nti omuntu mukoyi baba wa divorce so Bujjingo wabanga kakati yatuuse n'akiraba tetulina kyakukikola kuba kyo it's a human nature naye ekizibu kyabwe nti kwefuula batuukirivu ne bamaane bakola ebintu ng'ebyo tekakati Bujjingo ekibanga kale omubiri gwabaddewo fawere n'awangulibwa
n'atuuka okwagamba omuntu ogenda kugamba ndiga ki nti bannange ate ffe tugezeeko okunywerera mu bufumbo yeddengi eriwo naye nga divorce mu mawanga gasinga Judaism yeddiini okusinga mu na Christianity mu bifa bo kye bakkirizanga nti omuntu okusigala mu bufumbo obuli dangerous dead kisingako ne babaawula ti essaawa eno omukyala wa Bujjingo agamba waliwo abantu abeetooloola ku nju Bujjingo amusuubiza kyenjo obakola tewaleja so it's better obufumbo ne babutaminatinga so ekintu kya divorce kyetaaga nnyo okuteekako mangi emphasis abantu okusinga tufiiriddwa abantu bangi just mu bintu ebyo ekyokugamba nti bangi abasumba bangi bayinza okuba batudde ku maggwa gwe tokiraba ekya Bujjingo okuvayo nebintu bingi nebyogerwa bwebityo abaana omwana n'ayogera ebigambo kyetolaba nti abasumba abamu baba bannaddiini abamu bandibanga batudde ku maggwa eno bali owamyoyo naye nga tena bagwanidde okulya ow'emyoyo si kyekiso ekyokulya ow'emyoyo it's assumed nti bali owamyoyo naye mu lyali tebakola ssente ne beekweka mu kulya ow'emyoyo nti kaakati omu gwe kiba tekinnaba kuviirayo yasigala nga gwe batenda nti amusajja atu muntu wa Katonda naye lwe kivuddeyo lwe mwewunya naye nga bonna bwe batyo babirina ebive bingi lwakuba nti no biba bikyasirikiddwa nga kaseera tekannatuuka kubeera exposed naye nga bannaddiini bonna basa naye ng'ekireese ekyo kyonna materialism kwagala ssente kikyagwanidde abannayuganda okubeera nga beesiga abantu badde beesiga nga bannaddiini mu kiseera kino nga bwokira bintu binnyo tuzze tubiraba nga byexpose banga byaniveiringa omuntu n'omulaba n'okizuuka ati alina emmotoka 10 zonna nga tumanyi zonna za bbeeyi like property like Bujjingo byadde nayo of course nze ninza okubeera nga to a certain extent yes munaako obuzibu newenzira ku side endala yo questioning where do these properties come from so simanyi abantu olowooza kikyagwanidde okubeera nga bakiringa nnyo ku bannaddiini bano okola nga essuubi lyabwe balifuna okay si kyanguyo naye lwakuba nti eddiini erina ekintu kimu kye bayita indoctrination tiba indoctrinating omuntu era webyavuddeyo ebyo byonna yamaze najja n'abaliisa propaganda we n'abalaga nti bannange wano na wano byabufuzi baagala kunkuba bakola ki so ne bakweka ekituufu naye nga ku bantu bo abasobola okusengeka ensonga tebakyasobola kutrustinga bantu bano naye abalala olwokuba bali ignorant nti indoctrination ebakwata still basigala bakyabatrustinga then n'ekirala weakness ya gavumenti yaffe ebintu bino tebyali badde gavumenti yebitusibyeko nti abantu bano bajja ne bakola ebive n'abaana beekwasa nti ebyo byabifuzi nawuliddeko era omu w'amaanyi nnyo mu ggwanga ng'abuza kimu tikaakati oyo bamukubye bamafiya bamukubye kyabusiru nnyo bameka baawukanye era bamafiya be baabakubanga bamafiya be baamulagidde akwana omuwala oyo so ebintu ebisinga ne babitunuulira mu ngeri ya byabufuzi ekintu ekyetaaga solution amakyaki enzigano so mukya Bujjingo temuli mafiya yenna temuli mafiya aliwaawo mafiya rolo yeebeera mu kuyingira amaka g'abantu amaze okufuna akawala kayagala then olwo mafiya ye musindikayo mu nnyumba z'obuwala so temuli mafiya si politics so wabula tunoonye solution ku buli ekigwawo tukifunire solution so essaawa eno parliament we baali badde bayisiza ku mateeka agaregulatinga amakyaki gano amateeka amatuufu then amateeka n'agaliwo okugayimplementinga naye olw'okuba nti ayimplementinga be bamunoonyeza akalulu yafunamu muki so kakati tewali kibasobola ku implement abantu ne basigala nga babbibwa mu makyaki nga tewali gavumenti yetuleetinze down mu byonna kanzije ewo ebya mukwano gwo Pastor Alaze Bujjingo mukwano gwo byonna abantu babuuka naye so malindako Pastor Alaze Bujjingo mukwano gwo si mukwano gwa lwaki mu 2009 nginaku z'omwe olwokubiri nginaku z'omwezi 5 omwezi ogwa May 2009 y'omu ku baayisa ekiwandiiko nga bangoba mu bulokole nze siri mulokole era yino press statement brief defamatory utterances against spiritual leaders by Moses Solomon Male tinze byenjogera byonna ku bannaddiini byanjwanjwa bya bulimba era nga bagamba kikinuwa tebateekwa kumpuliriza nti nze sigoberera Bayibuli nti era baagala okutegeeza public nti Male si musumba si mugoberezi si mukkiriza tewali kyaki gyamanyiddwamu imposita eyeefuula obwefuuzi destroyer a liar an accuse of the brethren who speaks without an authentic authority
Solomon Male's utterances, articles and publications are only geared toward destroying the body of Christ. Producer Tinze Musumba bali byonna wali mumperedde close ndiko kuzikiriza mubiri gwa Kristo. Omu ku baasayininga olwo nno nali nvuddeyo ku bisiyaga bya Pastor Robert Kayanja. Era Bujjingo y'omu ku baataasa Robert Kayanja ku bisiyaga. Era seewuunya muka Robert Kayanja bw'avaayo agambe mukyala Bujjingo tolina gy'olaga mwayimirira naffe mu crisis. Linda konako nali njaga kakubuuza. Eno signature yiino Pastor Alaze Bujjingo. Yiino singa wa kamera asobola ogiraga. Pastor Alaze Bujjingo y'omu ku bayisa ekiwandiiko kino 29 nga bagamba nze byenjogera tebiriko mutona mbamu. So kati 210 olwo bamaze okuyisa kino 210 ne batuula ne mukyala we ne baconceiving business gye bayita house of prayer. Mwaka chogo 210. Okay. Era bakola business yabwe eyitibwa house of prayer. Ndozo giraba. Yino wa church si business. Business church kanisa nze njimanyi nga kanisa. Kati kankubulire ekanisa bagiwandiisa lindako soma eno ki Companies Act. Bagiwandiisa under Companies Act cap 110 particulars of directors ndozo ziraba out of house of prayer ministries international limited. Bwe manna kyejogedde ekikyamu ng'oyogera Alaze Bujjingo Ugandan, Teddy Naluswa Ugandan, Doreen Gift Kirabo Ugandan, beba director abameka awasatu. Now banyonyolwako batya Bujjingo ono mukyala we yono gwe tubadde tumanyi ono yani Doreen ye muwala waabwe. Tugende maaso. Akati wano of the company at the date bano ba directors PO Box 25442. Now Bujjingo businessman mukyala we businesswoman, daughter businesswoman. Kati abantu basatu business people batudde baconceivinze house of prayer. Baba bakoze ki? Baba bakoze church, baba bakoze business. Bana Uganda babulire kabate kyakali mu registering ekanisa nga limited company. This is the business eri supposed okukola amagoba, kola obukodyo, kola publicity, kola sales oba okubirira gwegoyita rival. Kyovola Bujjingo bukyatandika amaanyi gonna agatadde gye yava ewaserwadde amukube ne bano bonna yabagamba nga nti omanyi nti ogenda otya mu kisaawe n'osasula tewali kusasula tebakola accountability. Nze nkola accountability mwatuwadde miliyoni 2 zizino miliyoni 2 ze mwatuwadde kati mpuliriza kati miliyoni 2 ze bamuwadde taddamu kubabuulira zasaasaanyiziddwa zitya. Olwalira amawulire ge gatugamba yazimba amaka matiribona kati ate namba 2 abadde amuzimbira amaka ate agasinga gana matiribona gasinga n'olubiri lwa kabaka Ssaabasajja kabaka wa Buganda. Olwoza Ssaabasajja kabaka wa Buganda alina ennyumba efaanana eya Bujjingo olubiri olwo ono naye azimbye empire ye ku nnaku y'abantu ku maziga g'abantu abalowooza nti bagenda gyali for solace. Yakola Salt TV. Ye Salt TV eno ye registration yayo. Salt TV bwagikola ba directors Pastor Alaze Bujjingo 100 shares zonna zize. Temuli mulala alina mu share yino wano abalaba abawuliza abatulaba. These are facts okuva ewa register of companies. Emigabo 10 Salt TV ya Bujjingo Alaze tekuliko n'omu mu abasonda center abatingiza mu business yammwe. Ene church y'abantu basatu house of prayer bwe bayagulita bantu basatu. Era nze siraba Teddy bw'abadde bataka Bujjingo yakozesa andi buliriza eyajulira bino yeyiga Robert ye witnessinga signature ate ne ya witnessinga nga bakola business yaabwe yali ani kandabewa manyi bintu byonna bya Bwino si byakuddaawo kukola ki kulimba ndozolaba era wano mu business yaabwe Bujjingo ye chairman executive director ED gabulaba ED Musisi oba ED ani Kitaka. Then Mrs. Teddy Naluswa vice chairman era ye secretary general
owa business yaabwe gye bayita house of prayer, then Doreen Gift Kirabo oyo ali silent, rolo ye era be bagimanyi. Kakati eyo business, kati business neezaala Salt naye ate bwegizaala Bujjingo n'agiteeka mu mannya ge yekka n'agiwamba. N'atakomaawo business ya house of prayer negyezaala Salt FM. Kakati ba directors abali mu Salt FM be baluwa. Asooka ya Alaze Bujjingo Uganda. Owokubiri house of prayer. House of prayer banyiniyo ye Bujjingo ne mukyala we Teddy Bujjingo ne muwala waabwe Doreen Bujjingo. Simanyi kiraba. Ate wuliriza House of Prayer Ministries International Limited. Sokoleke. Lindako. Omanyi abantu bagenda ne basiriwala. Please wake up. It is House of Prayer International Limited. House of Prayer International Limited. Abategera kibayita limited. Kitegeeza nti no business eri supposed okukola amagoba. Aba directors bagabane. Kyovolaba bwazimba matiribona. It's not a mistake. Kyovolaba mukyala we bwagamba nti twakola business taba mukyamu. Nange njagalako. Ne ku divorce era ali entitled. So kakani awe wava nti Bujjingo ageza akala agenti ono yalina fault. Kati yeye yagala amugobe amukicking out. Akati wano bwolaba era wano olaba nti it's corporate. Wano ba directors bali babiri. Asooka mugundi mu Salt Radio ye Alaze Bujjingo. He's an adult. Owokubiri ye House of Prayer. It's a corporate entity. Corporate ebe ekola sente. Njagala mu abali eyo mwebuuze corporate kitegeeza ki? Ebintu bino nga biwanvu byetaaga nabyo obudde bidigestinga ne mu dakiika emu yakwiga kiba na Uganda bibajja mu bintu bino. Number 1. Mubbi yajja na kaveera atikka loole mufere bufere ye muntu wafa sazeewa abanyage atajetinga abanaku abalina ebizibu era abakooye n'abafera. Ekyokwawukana ne mukyala we ate waliwo okirabira mu katemba nti ate omukyala yagenze n'asonga bwe yasonze ate tu reconcile. Drama mu kintu kino mwali kati tomanyi nti waliwo ne ba celebrities abewamba. Tomanyi nti waliwo ba celeb abewamba. Tokirabangako bwe kiba nti business eluzinga competition eyitiridde what do we do? Catch word kwewamba okudda ku limelight. Kakati kambabulire kino ekya divorce muganda ng'ekyava okwogerako Bible tekkiriza divorce. Naye ate tuteekwa okuba nga we erred mu bufunzi. Twagenda ne tuyingira kye tuyita legalistic marriage. Legalistic marriage ekkiriza divorce. Kyenjagala mutegeera olwaleero nti obufumbo nga bwe tulabanga ekkanisa ebutandika nti kabona agassa abagole, obwo obufumbo si bwe bwa Bible. Obwo obufumbo bwe tuyita legal marriage. Ekkanisa egatta abagole on behalf of the state. Era omwawule oba kabona oba omusumba tasobola gatta bagole nga talina license. Ate ekyo kyatandikira mu Roman Empire. Olwokubiri tuddemu okulambika ebintu bino nga tugasseko n'ekintu kiri because there is a lot to discuss okuwabula abantu ku nsonga eno nandi kusabye olwokubiri olujja. Kakati ekyo nja olwokubiri olujja issue eri saagala onfere. Olwokubiri olujja kiri mpozi nga bwe kiri nti tujja kigatta wamu homosexuality esensedde n'abafumbo. Nyinza okukkiriza naye katono. Program esebbi njabasaba ekomano yabalaza ebeera too short emiramu amirala President Museveni n'aba opposition legitimate assemblies bina byayogedde okutujja kwati bikwasagana for renta can he fight corruption lwalira baguddewo conference yokulwayo